ya Uganda nga tusalawo ezo ssente ezibasobozebwamu ekiri ezigenda okukola. Kya municipality eno erimu abatuuze 45,000. Njagala kubanjulira omukyalo ono yageddeko gye muli mbasaba mu mwaka afuuke ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso n'abatanzi bonna yayogeddeko gye muli olutambudde naye mu ttabaalo nyingi mpaka onamuga nti jangu weesindo olekerawo okukuba teteerero zituuleko ne mu paalamenti. Meya Mutebi olutwasinkana ku yunivasite nga tusoma era nina obumativu nti omulimu gwakola ogw'obwa meya gusobola n'olwekyo mumuwagira dde yakulembere kiramu ekitone teyinza kukuwako wiiki nga tekiyisiza etteeka erikwata ku bulamu bwammwe ag'emusolo mabegako amadde mulaba etteeka ery'amagye nga Museveni alikyukyamu abantu bagende batandike okubawozeseza mu kkooti z'amagye nga tulwana naye tetusobola kumalako wiiki nga tekiyisiza etteeka ku babaka 529 twalanda entikitamuza abantu tetuwera na 30 abasigadde mwasindika abawagizi abadde wano muli ba kkooti katugeze ttiimu ya Arsenal ng'eyingidde mu kisaawe ne bafunayo omuwagizi asinga okwogera bamuga nti yimirira mubbiri olwaleero kubanga wagidde nnyo Arsenal okumala ebbanga paamu. Mulonda abantu bagenda kusalawo ensonga zikwata ku bulamu bwammwe. Mbabulidde wano ekira tulina abantu 45,000 kuliko abavubuka 10,000. Mu Uganda yonna abaana abali wansi w'emyaka 29 bali 3,750,000. Abasinga obungi tebalina mirimu tuweza abantu mu Uganda bw'otunuulira etteeka lye bayita erya Labour Policy 2011 abantu mu Uganda abasubira okubeera nga bakola abali wansi w'emyaka 14 bali obukadde 26 kuba abakola bali obukadde 9 obukadde 15-16 teri alina mulimu buli omu akeera kuyiiya nga nkoko egenda n'erya bwe batafunye kwolwo n'ennyuka abasinga obungi mu Uganda mwe bali. Eno ensi ya Uganda eno esobola okutereera ebyembi abagirimu abasinga obungi tulimanyi esobola okutereera. Nze mbagamba wano lumye Uganda eno yawaako Dubai obuyambi bw'emmere 1972 olwaleero tulina abaana basukka 60,000 bali Dubai obasanga fe abatera okutambulako bali mu kwoza toyi. Omukyala yamuleka ewaka n'amuga ngenze Dubai kuyiiya naye ng'ali mu toyiti ayoza. Museveni ne famire ye be batuusiza ensi eno wano weeri. N'olwekyo ennaku z'omwezi nga 15 mugenda kusalawo ebintu bikulu bino mbibagamba kubanga nze ndi musajja mukiraamu tulina n'okugenda okutuuka 15 nga sikyali ku nsi naye tuleseeko abaana wange mu balazi. N'olwekyo mbakubiriza ebyokulonda muleke bifuula nga byakimumu kunyumirwa mumumirwa ne muyimba ne mugenda ne mulonda omusana ne gukwokya omuntu n'alonda memba wa palamenti nga tamanyi kyakola n'akukeera ewowo n'agamba nti Ssemujju otukoledde ki naye nze ntambula eggwanga lino buli lwodda ne bakwebaza olw'ebyokeza mu palamenti ya Uganda. Abagamba nga tuli e Kasokoso Museveni yansibye bannange olime Erias Lukwago nga yankiikirira n'abalala naye kati nange nensindikayo omuwala wange asima amateeka ng'olumu mbagooya anaatera okumaliriza ajje okutuwolereza nga tulwanirira eggwanga Katonda wanaaba akusaasire teyensimbyeyo gambu yange okusooka ebula ennaku ziringanga 6 tuddemu okufuna omukisa ogusalawo twagala Uganda etambula emyaka 5 egiddako. Mwabali wano njagala mumanye nti okulonda kwe tugenda mu simbi mukwe abamu mmanyi okunyumirwa ne mubeera ng'abalaba omupiira gwa Man U n'Arsenal
mugenda kusalawo mutya bwe mwagala eggwanga lyammwe litambule emyaka 5 egiddako. Wane waffe buno obubaka naalibadde sibuwakira kubanga mwe mwalonda bulungi era nze ayimiridde wano mu maaso gammwe mbawa lipooti nze MP asinga mu paalamenti ya Uganda yonna. Naye tulina obuvunaanyizibwa okuddamu okubajjukiza lwaki mulondo omubaka wa paalamenti ate abalala boogeraganya n'abantu b'ebitundu ebirala nabo okubasaba balonde abantu abasobola okukola emirimu gya paalamenti obulungi. Joan ababuulidde memba wa paalamenti akola emirimu ena emikulu era giri mu constitution ya Uganda. Omulimu omukulu ogusooka kwe kuyisa embalirira ya Uganda. Mwabali wano amanyi n'atamanyi mwenna mu omusolo. Olugoye lw'oyambadde wano lwolaba Museveni akusoloozaako omusolo ku kilo. Eyagulanga jiini y'omutwalo gumu 20,000 ey'emitwalo 2 kati ogigula emitwalo 4 kubanga bagipima mu kilo ne bakwongerako omusolo emitwalo 2. Agula kaya ya time wano oba tonnaba kakuba nga Museveni yasazeeko deezi ze yazikutte. Ekyo kikola ku bintu byonna. Gavumenti ya Museveni buli mwaka ekuŋŋaanya $26 trillion. Bwe mala ozikuŋŋaanya bino bye mbadde mubanja mutebize zitekwa okukomawo wano zikyuse obulamu bwammwe. Abamu abeesimbyewo nga tebamanyira mulimu gwa mmemba wa paalamenti gwakola bwe bajja wano nga babasuubiza nti bajja kubawa ku musaala gwabwe. Ndabye wano mbadde nzija nga mulimu ne mutalikkiriza nakwesalira mu kitundu kino. Kati ng'oyo house boy waba Museveni okananula house boy. Namulabe Wakiso ng'agamba nti agenda kukola public toilet. Nemanyi olwamugye emmanyi gy'abadde abafumbira bamutuusiza ku domination n'ebikolebwa mu paalamenti tabimanyi ali awo Kabwera. Abakyala bano abakolera mu katale wano ekyalo Wajjala tiimu eyo Naalongo Mulabye njala kwebaza Nambi wano amanyikiddwa ennyo nga Senga mu katale ne tiimu ya Shadia bonna Kansala Badi yonna abalala teekateeka laale yakola ewolwaleero naye ate n'okutuwa ebirabo bitunadde eka etwanjula abavubuka ngasaba obutatawanya abantu bali ku motoka bwe mulaba abatawanya abali ku motoka mumanya obusuwa. Ngasaba gavana wa disitulikiti ate ababuuzeeko mwebale kubeerawo Sebo Honorable MP Meya waffe MP to be Nabatanzi Joan Council ba councillors mwenna ne abakyala ba honorables mwenna gabuuzaako olunaku olwaleero ayogerako gye muli Nakafero Flavia eyegwanyiza ekifo kya ssentebe wa disitulikiti e Wakiso okwawukanamuko ne bannange nze ndi wa kabonero ka Mutiri naye nga ndi mukwano gwa PFM. Kakati byonna byonna Meya abyogedde abagambye nti ebirungi byonna bye bakoze era bye bagenda okwongerako naye era babadde balina okufunayo mukwano gwabwe bwe basobola okukwatagana naye okulaba nga emirimu gino gikamu nekitambula bulungi ekitundu kyaffe nekikulaakulana. PFF wano wendi terezeewo omuntu kyenva nzize basebonera nnyabo okubeeyanjulira ku kifo ekyo era nga nsaba tutambulire wamu tulabe ng'ekitundu kino kikula. Bonna ekitundu kyaffe tulina mu beekomba kuba ekitundu kyammwe mulina abakulembeze abalungi. Mwebale nnyo okuwagira Honorable Ssemujjukiranga. Mwebale kubanga MP Sitino n'obona yokka wabula ensi yonna emutunulako n'ogenda eyo mu Northern Uganda era bo bagamba nti bamanyi Honorable Ssemujjukiranga. Emibuuzo obulungi bw'ekitundu tubasaba kubanga yemmwe abalina mandeeti okumutuleetera kubanga tukyamwetaaga senga Uganda yonna. Ne Meya waffe birungi byakoze mu bigambo ekitundu kikuze naye Meya naye musabira akalume amutebi Julius naye mumuseeyo n'ababaka bonna be babalaze wano
bannange tebajja kukola bokka nga tebalina gavana balina okubeera ne gavana mu disitulikiti agenda okbayambako okulaba nga saavisi teribali oba obuweereza butuukira ddala kulimwe abantu abaabalonda nsaba nga baagulu nga mbajjukiza nti akabonero akange kujja kubeera muti naye nga ngenda tambula nammwe abantu bekyaliwajjala temulina kyemugenda kujulwa tula enguudo ennungi obuweereza obulungi tula amasomero amalungi tula ebyenzikiriza ebirungi n'amalwaliro nsaba buneesige nga ssentebe wamwe wa disitulikiti tulabe nga wakiso yaffe etinta kubanga muli basasulizi ba bisolo balungi twagala obugabo bwammwe mugufune mu disitulikiti eno ndi mukyala muganda eyetuma ekima Ssaabasajja Kabaka amanyi bwe baamuzaala naye muwala we yamufunyeyo olunaku n'amugamba dadi ojja kuzanga amazaalibwa ago mu gw'omwenda Museveni oyo gwe mulaba akuze abazaalibwa ku nnaku batamanyi bwe baamuzaala naye bwagenza akaddiwa mwena mulina bajjajja ewaka emirimo bajjajja gwe mugibayambako wetuukidde wano olwaleero ng'emirimu gy'eggwanga Museveni ng'oggyeko mukyala we bwe bakulanye egisinga obungi agenza agikwasa mutabani nze nga mutegeeza nti Museveni mugezi naye wa mutima mubi omutabani musiru ate wa mutima mubi yagatta ebintu bibiri temwomulaba asobola okugalira omuntu mu pulezidenti n'amuwola kateberevu n'amukuba enkeera n'akeera ku social media neyewaana nti onamukubye kawungezi nkeera kukuba kikyawaawo yewakanawo n'olwekyo mwe abavubuka abato abali wano atleast nze nkubye mbalaze muwala wange naye atandise okula eggwanga yammwe abasajja balisaanyaawo akakisa ke tuyina kwe tugenda okulonda ate ne tulonda ebitali byakulonderera kubikola byakusajja tugenda kusalawo bwe twagala Uganda etambule okumala emyaka 5 giddako omulimu omukulu bwe gunaabeera guwedde ogw'okuggyako Yoweri Museveni ne famire ye ogenda okuddako gwakutambuza nseero enseero gye mulaba ngaga yesinga okutonyamu enkuba mu nsi yonna newakuwadde tukidde wano olwaleero nga mu Uganda abantu ne bagamba bali food insecure abatalina emmere gye balya kati baweerera ddala haafu bw'ogende mu Karamoja ate yo kiri bubi ensi yaffe eno yeetaaga maneja nze nga mbagamba n'ozibeera kiraabu za mupiira bagikuba omulundi gumu n'ekyusa maneja naye maneja emyaka 4 n'atuuka n'okukaddiwa n'atandika n'okwerabira byakola ng'era mukyalimu osanga omuntu ng'ategeera bulungi n'agamba nti muzeeyi tava ku mmeeri oyo Museveni gwe mugamba nti tava ku mmeeri ajja kutuuka n'ekiseera yeerabire nti gwe mugamba kubanga emyaka gyatuuseemu gyekyo n'olwekyo namaliza ebigambo byange njala nnyo okwebaza ab'ekyalwadala wano kuyisa mbalirira ya Uganda ssente zibasolozebwamu musindika memba wa palamenti asabe bwe zigenda okukola mu palamenti eno ne bannaffe aba NUP banonda okubeera minisita w'ebyensimbi era Bakenzi gyamba nnyonnyola buli mwaka eggwanga lino ssente ze liyina ziyinza obutamalaawo bizibu naye zisobola okukomawo ne zikendeeza ku bulumi bwe tulina naye Museveni ssente ezisinga obungi azikozesa kupangisa buwagizi ezalikomyewo wano enguudo ne zikolebwa amalwaliro ne gakolebwa bulungi azikozesa kupangisa buwagizi ng'aziwa abakyala n'abaami abamuwagira bamuyambye okubeera mu buyinza n'olwekyo nze omulimu omukulu gwe nkoze era Museveni byasinga okumupalanira kwe kubabuulira ssente zalyanga ye omuntu n'omukyala ate nga bombi bakadde era lumu nababuuza mu palamenti kubanga Museveni Yoweri akyusa amannya akalulu akabadde abadde tuluhabulwa kati yagenza okwewandiisa yagambye Yoweri simanyi Katonda balaamuwaddeyo emyaka oba anayita linnya kyeddala naye omusajja oyo ng'ate mukulu kubanga abantu bwe bakula n'ebyokulya bikendeera alina abafumbi 93 nabuuza abeNRM ne mbabuuza Museveni enaku alya nte alya kiro za muceere 10 kiki ekyo kyafumba ekiri asobole okubeera n'abafumbi 93 naye ekyo njagala otegeere abagenda emulago tulina intensive care unit gye batwalamu abalwadde nga bali bubi erina ebitanda 28 ku ebyo ebitanda ebikola biri 14 kubanga buli agenda mu intensive care unit buli kitanda kibeerako nansi alabirira omulwadde obola olumutuusayo gwe nga bagamba fuluma tulinako ebitanda 14 byebikola
ebitanda 14 tebikola kubanga tetulina abasawo mu ddwaliro ekolamu. Naye Museveni alina abafumbi 93. Ntera okubagamba Museveni musajja mugezi naye just wa mutima mubi. Abafumbi 93 ng'omuntu ebitanda biri wali, abalwadde gye baaligenze ne babajjanjabira. Ebyo byenzize nnwanako mu Parliament mu mwaka ku mwaka. Era ensonga enkulu lwaki Museveni ampalana, nze yagenda okujjala yasanga nina emyaka 12 n'emyezi 4. Nensoma primary, Museveni yasanga ndi mu primary. Nensoma primary n'engimala, Museveni akyafuga. Nensoma secondary n'engimala, nensoma ne university n'entandika okukola. Era naaba oyo kapere oyo Kananula ng'agamba abantu Museveni naye aluddeyo alinga Museveni naye aveeyo. Omusajja yasanga nga nyina emyaka 12 n'emyezi 4 mu primary n'omunfaananya naye simunenya omulimu gwe mbabuulidde. Oyo akola wa muganda wa Museveni akolayo gwa house boy. Museveni ajoze eggwanga lino n'aleeta mutabani we n'amuwa amagye, n'akwata mukyala we n'amuwa ebyenjigiriza. Muganda we Salimu Saleh yakola ku by'okugaggawala, kati batandise nakuleeta ba house boy. Naye n'osanga omuntu w'ekiranga ategeera nga naye ali ku mabega wa house boy wa Museveni agantu ne ababeerayo mu omulimu ogusooka olwokwasalilawo muno nsangati oluvannyuma tugenda kuyita honalekosaniku oyogereko eryamujafuza abamagye mubasula n'embuzi mu kyalo zibasinga okusula obulungi. Oyagala genda wano ku poliisi tulaba abapoliisi ebasula olumu baba bakuba emigo nga beewuunya lwaki embeera kyemukolawo nga n'obusumu nabo babumalirako. Kyonolwekyo kawungezi kolwaleero basaba ne bannyabo mumaliriza ebigambo byange. Njagala kubawa buli omu eggwanga lisobola okununulwa buli omu gwogumye n'owaayo ekitono kyowaayo ku bulamu bwo. Bwe tunalirekera abatono abalikolerera mugenda kubeerawo tubeere nga tukonditioning okutya abasajja banyage eggwanga lino baliwomerwe bakaddiwe balikwase batabani baabwe mufuuke ba house boy baabwe oba mugende engwero okuvuga emmotoka oba okukola obwasikaali. N'olwekyo 15 muganya okusalawo nesiki ekyenkomeredde muleka kubanga muli bagumu. Museveni wabba akawulu nga waliwo ekigenda okukolebwawo naye bamwenagamba nti ajja kubba akawukikulawo ekinti byabatumaliriza kubanga batugamba okumaliriza enkuŋŋaana zino saa 12 ezinatera okuwera ate namwe mudeyeeka ng'obudde bukyali kubanga ali tekikyala bamuganya. Tubakaba nga olwaleero byonna byonna ne bootabitwala eggwanga lino lisobola okutereera nga tuli wadde obukulembeze obutuufu. Eggwanga lino lisobola okutereera nga buli omu alina kyeyeewaddeeko notalinda balala kubaako kyebakola nga gwolaba bulabi kubakubira mu ngalo nakuba wasaala. Kyekigambo ekikulu kyembalekedde wano olwaleero. Nze ayimiridde mu maaso gammwe mumanyi bulungi eyo palamenti eyo bwe ntandika okwogera bonna bonna batandika okukankana ne baga omusajja w'ekiro ayimirira mwalabako MPM okuva embaali MPM okuva embaali mwamulaba naga kasajja kekera nebakaba ketakulwa kekwogera mu palamenti. Ab'ekiramu abo no mubaka asinga mu palamenti ya Uganda. Nebale nnyo basebo ne banyabo basaba tuzeeyo emikono waggulu twekuliweko mu ngalo. Bannange ffe babaka waffe ne mmeeya twebaza bwebaza mmeeya byatukoledde onawewo waffe ekeri semuzunganda onaleero byatukoledde tumwebaza nnyo 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 nnyo. Era nsaba bannange bonna bali wano bamwongera akalulu. Tetwagala kuteekayo bali basumagira mu palamenti. Bannange tuzaako meeya waffe Mikeri Julius naye bannange byakoze byonna abeekyaliwo ddala wano tusaba abafunampola aba wansi byatukoledde bwe bateekanawo akantu kaffe kakutenze olukateekawo nga bakayoola buli kimu kyonna 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 naye emyaka 5 gyamazeeyo abakansi babima batusingula nnyo naye bukyagendayo
bannange tuli bulungi nnyo buli omu aliisa fooka neeba bakulu nga mbasaba nti Mutebi Julius mu mwaka lulu addeyo nga adde mwalongoose kubanga kyeyatulongooseza amalwaliro tetukyajula ddagala tetulina gye tukijula buli kimu kyonna tusangayo. Bannange mbasabye bonna abali wano abeesimbyewo kwabo kuliko abavubuka emitwalo 10 ku bavubuka emitwalo 10 abali mu kiramuno abavubuka emitwalo 5 abali waggulu w'emyaka 18 tebali mu ssomero tebalina mirimu. Ensi eno gye mulaba olwaleero tulina abaana abagenda okukola obwa house boy ne house girl n'obwasikaali. Abawuliriza leediyo mpera nnyo bagamba Saudi Arabia mu nsi emu katulinayo abaana emitwalo 17 basinga abatuuze abali mu disitulikiti y'e Butambala kubanga Butambala irina abantu emitwalo 14 ate nga nammwe abali wano omukisa ne gubakwata ne bakuwa visa neeko oyinza obutasimbula n'osimbula kakiro kya leero. Naye ng'ensi eno yesinga okutonyamu enkuba mu nsi yonna newakubadde nga tutudde wano olwaleero tulina abantu obukadde 14 bwali ekyeggulo tasuubira kulya kyamisana wali ekyemisana tasuubira kulya kyeggulo. Mulekero kyalwadde njagala mutegeere bw'olonda omubaka wa paalamenti olwaleero ogenze kumusindika kusalawo nsonga nkulu tobeera nga bitundu birala kubanga abantu abalala basindika abaka wa paalamenti neweewuunya ekyanonye. Waliwo omusajja ava Kisoro bamuyita Nzeyimaana ayingira mu paalamenti ku makya ng'atamidde bw'atuuka n'ababuuza tuli kuki tugenda kutuulawa nebuziba atuuyana nali simanyi nti omwenge gutuyana nalabira ku oyo ajja atuuyanye okuva ku makya ng'entuuya zisaza bibatu n'afuluma n'agenda. Ebintu by'okulonda bino si byakuzajja temubeeranga ab'omwajuma ne bakene balondona Moses ali nga takyasobola kwogera ne bagayi abagenda boogerere mu paalamenti. Paalamenti eno gye tulimu essalawo ensonga enkulu ezikwata ku bulamu bwammwe. Bino bye musaba ba Mutebi ba Meeya omusolo gwe babasoloozaamu $226. Tetutuula wali mu paalamenti okusalawo ezigenda okukola kino na kiri. Buli w'osindika kapero omulimu gwe gubeera mu paalamenti kuwanika mukono nga Museveni bw'agamba nti Kasolondo NRM ne bwaneebaka n'azuukuka. Wano ekirambo ebaza mwalonda omubaka Ndiala ati era obiyimirira okwogera bonna ne batandika okwetereeza. Omulimu ogwokubiri naye n'osanga omuvubuka nammwe abali wano tubasindika ne kunaku lw'okulonda nga agenti oli najja ewaka n'agase mu gyo tebansasula. Eggwanga ne ku lunaku olumu lw'owaayo lwebaa tebakusasudde kubeera agenti lwagala eggwanga lituuke abalala baweeyo obulamu. Dr. Kizza Besigye kati alina emyaka 69 yagenze okugenda e Luzira nga alina 68 amazeeyo omwaka mulamba. Famire yagireekawo fe tugende kasanga tulikusabako ng'omuddo gukuze. Emyaka gye egy'obuvubuka emyaka 5 yagimala mu nsiko nga lwanirya Uganda. Tetugenda okusobola okutuusa gavumenti nga temusobola kwewaayo tujja kubirabanga bulabi bwetu tubiragale. Museveni atufuge ne bamuganda we ne mutabani we ne mukyala we kubanga ye gavumenti ekulembera Uganda yagala obugagga okuŋŋaanya abeewamwe ne mugenda eggulu ne mufukamira mu maaso ga Sale mu gavumenti simanyi mulimu gwakola naye yagaba obugagga Museveni gwe yakwasa. Mukyala we wa siniya ey'okubiri yakulira ebyenjigiriza mu Uganda. Museveni talina bintu byakoze Amini byataakola. Mutabani wa Amini yagenda e Makerere neyewa poosi n'afuuka looya ne Museveni yaleeta mukyala we Makerere nze yansangayo naye nga wa siniya yaako era ku lunaku lwe twafunirako diguli ne Museveni yajja n'atuula wali mukyala we wa siniya ey'okubiri naye ne bamukwasa diguli yankera namuwa akati k'okulya ebyenjigiriza mu Uganda. Kakati ne weewuunya otya ng'abaana miliyoni 2 abayingira mu primary 1 bagenda okutuukamu P7 nga basigadde emitwalo 7. Abo be bakulembera eggwanga lyammwe tebabalinako kisa tebagenda kubasaasira. Buli omu olina okwewaayo n'owaayo akatono. Bwe mulaalekera abantu abamu be baabawaayo eggwanga terigenda kutuuka. Wano Sudaani babadde bagoba Ali Bashir abakulembedde olutabaalo babadde bakyala nattako 8 abasigadde. Wano mu Uganda Besigye yatugamba batuuze Katyanyi ekyalemesezza enkyukakyuka be bantu okutya okufa naye nga singa tufaako nga 10 eggwanga lisobola okutereeza. Naye ebyembi olugamba musimbe layini nga musembera emabega
bisigala kuwagira buwagizi. Eggwanga lino lisobola okutweera nga twewaddeyo ffenna. Museveni talina amakomera gasobola kusibiramu bantu miliyoni 45. Ne wano ne batulisaako tiyagaasi omulundi okusanga tusigaddewo babiri wano. Abasajja batulunda nga olaba be balunda ente. Ente ezo z'olaba, ente emu esobola okusamba omulaalo n'emutta. Ne bazikonditioninga mu mitwe gyazo nti zo nnafu omulaalo y'ew'amaanyi. Ne bw'aba tazze asobola okusindika omwana we ow'emyaka 15 n'omusanga ng'agobera ente 200 afuwa n'oluwa zitambula zigenda. Naye ng'aziva wa myaka 14 ne Museveni bw'atukonditioninze bannayuganda buli omu atya tiyagaasa batannaba mu matandise g'okola bwemu buli omu alabe gy'anaayita. Neabo bwe mulaba abo kabeere ba poliisi kabeere b'amagye nabo balinda kulaba nga mwewadde kwana babonaabona nga mmwe. Era muno ttaano ziri mu mukyalo wajja nga mwe muli Kapeera nga mwe muli Santivito nga mwe muli Princess Road mwe muli Ajegambala mwe muli Lusirika batusabye bannange kige tutakoze mbasaba Uganda mulonde naye asinze okukola buli ggwanga yonna kubanga emyaka ena tasobola okukwata okufonnamba omu. Mbasaba Bulanda mulonde omuppi wa Uganda asinze okamanya mu Buganda olina omusabuluganda nolwaki mumusubula mulonde olwoiba amusabuluganda ngambane kansala akikiryaso okukira munisipaali naye kati nampane kyaliwajjala tu ng'alimu ebyalo bulooli janda wamu n'ensawo bakadde baffe tuweereza bulungi era mutulabula bulungi oba batulanga kubeera nga tusase nga tuleese ekyo nammwe mubaddize kubanga tusobodde okubeera nga tukola amakubo tusobodde okubeera nga tuzimba amalwaliro kyaliwajjala waadi bwe buluma gwokka okutabagana ddwaliro twagala kati essaawa zino eddwaliro liwedde liwali mu nsawo. Mukama yeebazibwe nolwekyo muzikiriza essaawa zino mpite meeya waffe ow'ensonga omwami Ssaalongo Mutebi Juliasi. Mukwasa amalabiro ne kamera mulabe bulungi nnyo.
Mbona tulizemba gambi esatu ekisinga okuluma tetujjaganze tukoze buli kye tusobola okukola naye ekikuluma nze mbateekako simeeyo ow'ensonga kubanga nina ensonga ezinkomyawo okwagala nkulembere ekiramu ne kitukanza tetumanyi awakyali amabanga aweetaaga okuviiringa tetujja kuttira kati tuwangui mu ntundi nange bampeemu bino si byakuwaamu bannange tukulembera bulamu bw'abantu mulimu amalwaliro mulimu amasomero mulimu ebyenkulaakulana n'ebintu byonna ebirala naye njagala mbaweete okulabirako nti tusinga okukuluma mutunuulire namugongo nga bwe naye nga bw'otuulira obuluka bw'ekyali waddala kuno yeyandibadde Jerusalemu ya Uganda bw'ebikolyabakulu singa akuga omwezi muno okole bulungi singa kibuga kino kyonna kiteeketeekebwayo era ffe twasaba oba ekibuga ekitono naye nga kyanjalo tuneebongako obuga nafuna twazimba singa twazimba mudesemba ligenda kubeera nga litandise okukola eryo lyeddwaliro eryokuna butanga tujja kubanga mbagambye nti muno mulimu amalwaliro amangi bwobata wano ogenda ku lifelink wada wali waliwo eggwatiro wada wali waliwo Angelina Zia naye omuntu owa bulijjo tasobola kuwaalizamu mwana we tasobola kuwaalizamu muntu we kyetuva ffe sira tulitadde ku byobulamu nti omuntu owa bulijjo atasobola lifelink atasobola Angelina Zia atasobola ggwatiro wakiri abeera ne walaga tuzinde wali kino twagenda okubeera ewaffe nabyo tugenda kigulawo mu Desemba bya bitanda 10 birimu lebasuuti 2 abakyala theatre ezirongoosa omuntu abadde atutuma okutwalibwa emulago banaafiira mu kkubo ng'abadde agenda kulongoosebwa kati ajanga kubeera ng'alongoosezebwa kira ogwo gwe mulembe gwaffe ekirinya tuzinde eddwaliro lya myaliro 3 era nalyo wenjogerera biwedde era nsigadde bantu kuyingira mugenda kutandika kulikoleramu ate twagala tetuba twagala ennyo omukyalo ono owa district chairperson tubeere nga tukwatagana naye kubanga be batuwa abakozi aba district service commission kati twagala nga tulinayo omuntu gwetutegeragana naye amalwaliro ago gagendagendamu abakozi abasukka mu 3 abo bonna twagala babeere nga bava mu bitundu byaffe kubanga naffe eyo yekeeke yaffe ke katundu ku keeke yaffe ya Uganda tuzimbye amasomero waliwo amasomero wetwakira babuulira amasomero ng'ebibiina n'omusomesa talina bwayita bwati kulambula waka y'abaana gye bakoze nga tegalina amazzi bulatrini basimanga buno nekatulo nekadda wano ne badda wano abasomesa tebalina mayumba mwe basiba ebyo byonna tubikozeeko n'entebe abaana mwe batuula tutaddemu mpya mu masomero gaffe gonna netubawa n'ettanka z'amazzi ne toilets zetusima kati ez'omulembe guno zinywebwamu sizo ez'okusima wano basibe wano basibe wano tusobodde n'okusaka essente ezitali za gavumenti nagendako mubakwano bange Buwarabu mu Oman ne batuwa $8 million okuzimba essomero eryali lisinga obubi mu kimwanyizo si ssente za gavumenti ssente twasakansake ebimu bye mulaba naku ddwaliro lino lye twakazimba lye twatandikiramu okuzimba ambulance twasakansake ebipande ebirimu twasaka bisake abambunaana nti njogera n'abantu betusakamu abo mubaleke bambunaane naye nga kiro omugabo gwayekoze eki n'olwekyo njagala ebigambo tebijja kuggwayo mbagambye amasomero tugazimbye omuntu owa bulijjo abeere n'omwana we wakola ki twasomera kuba tasobola hillside tasobola greening amalwaliro mbabuulidde tugazimbye enguudo kati ze kulikoze tukutteko era oluguudo oluyitaawo olugwa mu Kapeera ne lugwa ku Gombolola
ne lugwa eno okutebitizo oluguudo lwe tuddako okubeera nga tukola ki nga tukola naluli olumu wali ku lukadde wano ngeluwamu tujja tuyamba nnyo okukendeeza jamu tugende lugwe najjeera obize naalya nawano tujje lugwe wali ku naipondo wansi ebyo byeri ebitundu bino embalwa mulabe tetukozeeyo n'ebirala eri mwalabayo empaka yenna tetukozeeyo n'olwekyo nga bwe mbagamba eno tayimusi yakutuusa bakulembeze toyinza kujjayo onarebe Ibrahimu Ssemujju Nganda okugamba nti oleeta bantu abatategerekeka bajja batandika ku mulanda guno gw'Omuseveni abaki bali waggulu njagala basaba President Kyagulanyi Ssentamu ku mwaka lulu ebiriibwa oba nebivundira ekira ku municipal council okuva lwe twajja ekyo tekiddangamu kubeerawo. Tumanyi bulungi nti fenga gavumenti eyaloko gavumenti tetulina mirimu gye tuyinza kuwa bannakira songa n'obusente obujja mu kigumazi obwa PDM n'oweereza miliyoni 10 mu muluko gwa Kireka ogulimu abantu emitwalo 17 babeere nga bagabana nti beekulaakulanye ekyo kigumaza tetegwamba tugamba nti omuntu yenna alina ka bizinesi ke ng'asobola okukakola neyeeyimirizaawo nga tabbye takubye feva tamenye mayumba g'abantu omuntu oyo tumule